والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والوالدات أرسارا أرزد يرضعن بينك ينسى أولادهن رانا باب بزد حولين ياسيري كاملين مجب بدو لمن أراد كويا رايا قرى أن يتم الرضاعة وكج زبانغا etuufu okuyonsezaamu omwana okubeera nti ayonsa ebbeere limubukadde n'obwongo bukuzaalika libobbo ow'entegeera ennungi ow'empisa ennungi ajja okubeera omwana omujjuvu atali wa kireerere ayonse naggumira ayonkera emyaka 2 deddu bwe tufunayo enjigiriza eyawukana n'ebyo kebe ya tekinologi oba ya sayansi oba bayologi wa kikaaki neyawukana n'ebyo oyo bayologi aba tannaba kumasuwalinga aba akyali muto alina okukula atuuke ku kino kubanga ono ye Allah ayogera kino kyekitabo ekisembayo teri waggulu wakyo kirala tulinda bulinzi kiri kukula kituukagane na kino naye kino kyekisingako era kyekyannamaddala mukyala bw'aba amaze okuyonsa omwana w'emyaka 2 giweddeko wa ala almawludi lahu ate ono taata azaaliddwa omwana gwe tuliko kati rizquhunna alina okuliisa abakyala bali abayonsa abaana be basobole okufuna amata abaana baabwe babeere nga bakula nga balungi mu myaka egyo 2 kuba mwana mugimu ava ku ngozi muliisa ebirungi asobole okubeera ng'omwana ajja kuba bulungi abaana babanywesa mata ga nte ne bakula nga balimu oluteetete ensonga lwaki kati obalaba balya bisubi mayirungi njaga lwaki omwana mukuze ebyokulya biwe nnyina yanywe mata Allah gamaze okuyisa mu factory eri ey'ebbeere Allah subhanahu wa ta'ala agayiriisa nnyina wakiswatuhunna era abaami bavunaanyizibwa nnyo okwambaza abakyala abo babagulira ebyokwenyiriza oba omukyala buli lwabeera mu mbeera emusanyusa amabeere n'omubiri gwe gubeera nga guwa bulungi omwana ekyo ekyokulya naye bilmaarufi ng'empisa y'ensi yammwe n'enfuna yammwe endiisa n'ennyambaza eteekwa kubanga ekwatagana si kukanda musajja kyatasobola kubanga la tukallafu nafsun Allah takakka mutima gwa muntu kukola illa wus'aha okujjako ekyo kigulinako obusobozi omukyala yadde bagambye ebbaawa alina okukulisa n'okwambaza naye tunuulira enfuna yammwe n'embeera yammwe ne kalita yammwe mwe muba mutambulira la tudarra walidatun biwaladiha omukyala tasaanye kukosebwa lwa kuzaala mwana we ngamunomugaa tojja kumuyonsa ng'ate ayagala amuyonse wala mawuludun lahu biwaladihi n'omwana tasaanye kukosebwa lwa kuzaala mwana woono n'omukanda byataasobole era bwe muba mufuddemu abazadde n'abanadda mu bigere tebasaanidde kutulugunyizibwa wa ala alwarisi n'ono azze mu bigere by'abazadde misulu dhaalika alina okulamula kwe kumunga kuli tasaanye kubeera ng'ateekebwako ekyo kyatasobola olw'omwana oli gwe yasikira oba gwe baamulekera okukuza fain arada fisalan singa abazadde bombiriri basazeewo omwana waabwe okumujja ku mabeere ng'emyaka 2 teginnaba kubeera nga kitawo bateginnawera entaraabin minhuma nga basiimye okuva eri abazadde ababiri watashaawurin nga batiise mu kuteesa na kukkaanya fala junaha alaihima tebalina mutawaana ku ekyo kye baba bakkaanyizzaako omwana nga tannaba kuweza myaka 2 okumujja ku mabeere so si lwa mpaka وإن أردتم أبامي السنغام بميتازي
an tastardi'u abaana bammwe okufuna ababayonsa abalala abatali bamaama baabwe an tastardi'u auladakum abaana bammwe okufuna abaana abayonsa abalala abatali bano babazadde fala junaha alaikum nakyo tekiinaako mutawaana gye muli maama w'omwana eyo yalinga mbeera y'abawalabu era nga bwe mugimanyi obulungi yamuyonsangako ekiseera oluvannyuma n'amuwa ab'omu kyalo bagende bamuyonse akulire mu mbeera ey'obulamu obulungi obutali buno bwa kibuga ekibaamu akasasamalo idha sallamtum ma ataitum bilmaruf naye ekyo mukikola ng'okuba tunoonyeza ababayonseza singa mubeera muwaddeyo ekyo temuba mukkaanyizzaako mu ngeri efaanagana ng'ekitundu kyammwe muweeyo omusaala ogwo ogulina okubeera nga gusasulwa eri oyo abayonsereza omwana naye gulina kubanga tegwawukana na mbeera ya kitundu kyammwe nga si gwa bukanu nti bakkanye ate si gwa wansi nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mukkanye okusinziira ma'ruf ma ta'arafa an-nas alayhi abantu embeera gye bamanyiganirako wattaqullaha muti Allah wa'lamu anna Allah bima ta'maluna basir mukimanye nti byonna bye mukola Allah abiraba. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Allah ng'agenda mu maaso mu kusengeka embeera eyo eriira mu maka gaffe agamba nti wallazina ataaru yutawaffawuna abafa minkum mummwe nga bamalayika walumbe babanonya obulamu kitanja kiweddeko omwami n'afa ne baggyibwa mu mbeera y'obulamu buno ne batwalibwa eri Allah weyadharuuna azwajan ne baleka abakazi abalekeddwa bannamwandu balina okulamula nga tebannafumbirwa basajja balala balina okubeera nga balina idda gye balina okutuula ku lwa bba waabwe ne babeera omwo wano wakufaalikiise nti ebbanga lye bamala nga bakyakungubagira bba waabwe yafa bbanga ki yatarabbasna bi anfusihinna bagumiikiriza ku myoyo gyabwe nga tebannaba kubeera nga beenyiriza eri basajja balala kubatwala 4 ashhurin wa 10 emyezi 4 n'ennaku 10 yeidda ya nnamwandu nga tannafumbirwa mulala faidha balagana ajalahunna singa ebbanga lyabwe libeera liweddeko fala junaha alaikum temwina musango mmwe abalina obuvunaanyizibwa ku mukyalo oyo bannyina bakyale balamu be fima faalna fi anfusihinna bilmaruf kwekyo kye bakoze eri emyoyo gyabwe singa kibeera kya mu mbeera za buntu nosanga omukazi ng'ebbanga lye liweddeko atandise okwenyiriza atandise okusekaseka atandise okubeera nga alaga nti waali muleke kubeera nga mumusoomera nti otandise ate wallahu bima ta'maluna khabir byonna bimukola Allah mukenkufu ku byo. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. kakati nnamwandu ebbanga libiri baliweddeko Allah subhanahu wa ta'ala yamanya nti waliwo abasajja abajja okubeera mu kika ekyagala bannamwandu abo wala junaha alaikum temwina musango mu abasajja eri bannamwandu abo ng'ebbanga lyabwe muliraba ligenda liggwako fima arrastum bihi ekyo kye muba mwogedde gye bali nga mugereesa bugereesa so si kujja dairekiti n'oyogera naye nga oyita bbali min khitbati nisaa'i kubikwatagana n'okuwoowa abakyala abo bannamwandu ebbanga bw'olaba ligenda liseerengerera nga liggwako bwamuyinamu endowooza ayagala omutwala tebakukkiriza kuveerayo ddala okukuubira n'omugamba kintu mukaati wabula genda ng'okiibakiira ebbali ng'oyogerayo ekikulu eraga nti gw'oli mulayini Allah agamba awo temulina mutawaana singa mukozesa taarif ebigambo ebitali dairekiti nga mukiibakiiba bukiirikiiri bya kugereesa ebiraga nti abakyala abo min khitbati nisa mwe muli rede okuwasa abakyala abo okuboogereza aw aknantum fi anfusikum obanga ekintu okisirikidde mu mutima gwo nti nze nja okwenyigawo oluvannyuma lwankata okuvaawo neebeera nga
okwogera tokusobola direct ate n'okubeera ng'ogeresa tokusobola naye nga mu mutima gwo kiri muli kikusiriiza naawe tolina musango endowooza eyo simbi gy'oba olina kubanga alima Allah yakimanya dda annakum mazima mmwe abaliwo abalamu satadhkurunahunna mujja kubeera abantu abo nga mubalowoozaako kiwanvu walakin naye la tuwaiduhunna sirra muleke kubeera nga mukola nabo endagaano ey'ekyama illa okugjako antakulu qawlan ma'rufa mubeere nga mwogera ebigambo ebirungi gye bali ebiyinza okubasuula mu kutegeera nti nno oba oli awo wala ta'zimu uqdata nikahi muleke okumalirira okukola endagaano y'obufumbo hatta okutuusa yabluga alkitaabu ajalahu ng'ebbanga eryateekebwa mu kitabo limaze okubeera nga liggweerako ddala awuvaayo kaati olyoka olangirire nti mmaliridde okukola endagaano y'obufumbo ne nnamwandu ono kubanga ekiseera kikoze eki naye tokigezaako ng'ekiseera tekinnaba tomuteeka mu kyama kumwatulira wabula Allah agaye nti gezaako okukozesa olulimi lw'ekintu ekikulu ng'oyitaayita bbali yajja kutegeera nti gwe oli mulayini bwe kikulema kibeere mu mutima gwo waalamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum mukimanye nti Allah byonna ebiri mu mitima gyammwe abimanyi fahdharuhu mumwerinde oba mumwewale okumunyiiza waalamu anna Allah ghafurun halim mukimanye nti Allah musonyiye ate waakisa لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين لا جناح عليكم تموين متوانكم إذا تموين مسانغا بكيزا إذا طلقتم النساء singa muba mutalasa abakyala bammwe maalam tamassuhunna nga mubadde temunnaba kulabagana nabo mu mbeera ya kifumbo omukyala obadde tonnaba kulagana naye mu mbeera ya kifumbo ne muteŋŋana ekyokulabirako mugenze ne mwogereza omukyala byonna bwe biba biwedde omukyala n'afuna ekizibu oba atabuse mutwe oba agudde kabenje ne weesika n'owulira nga tokyasobola kubeera naye kumuwasa noga nti oyo mulese olw'ebizibu ebiguddewo Allah agambye nti mwina mutawaana singa muba mutalasa abakyala nga mubadde temunnaba kubeera nga mulabagana nabo mu ngeri ya kikulu aw tafridu lahunna fariidan oba mubatalase nga temunnaba kubeera nga mubateerawo omugabo gw'amahale ogumanyiddwa mubadde temunnaba kwogera mahale gammwe kugakkaanyaako ne mubeera nga mubatalase nga temunnaba kubeera nga mubadde mubabuulidde amahale omukyala singa atalakibwa ng'obadde tonnaba kubeera ng'omumanyisa amahale ge g'onoomuwa ate n'omutalaka nga temulabaganye naye bakugamba nti wamatiuhunna funayo akamusanyusa okamuwa akalaba akamubudaabuda olw'okumuyiwa ala almusii kadaruhu omugagga ayinawo Allah gwe yagaziiriza akalaba ako akatoole okusinziira ku bugagga bwe wa ala almuqtiri qadaruhu n'oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yawa enfuna entono naye asinziire ku nfuna y'entono aweeyo akalaba ako kabudabuda omuntu oli mataan bilma'rufi akalaba ako kaba nga kakumusanyusa kabeere nga kamubeesabeesa mu ngeri ennungi era ekintu ekyo haqqan buvunaanyizibwa okukituukiriza ala almuhsinin ku bantu abalinamu okweyisa obulungi mu nsi muno وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير وإن طلقتموهن نيسنغا مبتلسي من قبل أن تمسوهن أن تمنبا كلابغانا نبو وقد فرضتم لهن فريضا غمالي معاملة دوكو بساليلا omugabo gwabwe gwe balifuna ogw'amahale ng'omukyala abadde agumanyi nti amahale twali tukkaanyiza ente 10 naye n'omala omusalayo nga tokyamuwasizza fanisfun yawuzaamu wakati omuwa 5 ma farabtum okusinziirako ekyo mwali mumulaliseeko muwa illa okuggyako ayaakuun nga babadde basonyiye
omukyala ne bagamba abakyala singa babeera bakyesonyiye ne bagamba nti ate oba tutuwasizza ate oba totututte ffe tetujja omukyala waddembe Allah abakyala yabawa raiti okubeera nti bakkiriza ente ez'ettaano oba haafu y'amahara agaali gabagambibwa okujjako nga beetaddemu embeera egamba nti ate tutwala zaaki nga munnaffe totututte aw yaafuwa alladhi biyadihi uqdatu nikah oba n'abeera nga ye yeesonyiye oyo ayina mu mukono gwe endagaano y'okuwasanga ye mwami ne yeesonyiwa haafu n'agamba nti haafu si gye nja okukuwa eyo njirese nja kukuwa nti 10 zonna nga bwe nali nziraganyisizza ez'amahare ekyo waddembe okugamalayo so ng'etteeka lyo limugamba kuwa haafu naye bw'aba akoze oyo ayina obuvunaanyizibwa bw'endagaano y'okuwasa n'amalayo amahale gonna waddembe so nga n'omukyala waddembe oba abakyala baddembe okugamba nti nno nga bwe tutafumbiddwa naffe ekyo tukyerekereza tulaba lwaki tutwala amahale ng'ate tetugenze wa antaafu aqrabu litaqwa naye ate okwesonyiwa okwerika ebibiri ebyo kyekisingako okuba ekirungi awali okutya Allah wala tansawu lfadla bainakum naye temwerabira nkolagana nnungi ebadde wakati wammwe ekyobutawasa kireka okubeera nga kitabangula enkolagana ennungi ebadde wakati wammwe inna Allah bima ta'maluna basir Allah byonna bye mukola abiraba Allah tayagala bantu bawangaala nga tebakkaanya omukwano ogubadde wakati awo si kirungi guveewo wabula gusaana gubeere nga gugenda mu maaso. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات مwenyweze nnyo ku swala zonna muzikume butiribiri nga muzisalira mu jama abasajja wa salatu lwusta naddala swala eya wakati abamanyi bagamba nti swala ya asri abalala ne bagamba nti salatu subhi mwenyweze ku swala eya wakati waqumu lillahi qanitin muyimirire mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kululwe nga muyimiridde ku lwa Katonda ate nga muli abagonvu ennyo abalaga obuwulize mu maaso ga Allah so sikuyimirira mu swala ng'omagamaga sikuyimirira mu swala ng'eno bw'ojjayo essimu eno bw'okola otya muyimirire nga muli bagonvu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإن خفتم سنغا مبانغا مفني امبيري يوكتيا فرجالا أو ركبانا مليبا ديمبو كسارا نملي كبيجيري بيامي متامبلا obanga muli ku nsolo zammwe faida amintum ne bwe mbeera nga muzzeeyo mu mbeera eya bulijjo ey'emirembe gyammwe nga tewaliiwo mbeera ya lutalo fadhkuru llaha kama allamakum musinze Allah wammwe nga musaala nga bwe yabayigiriza essola bw'erina okubeera nga bwe yabayigiriza maadamu takunu taalamun bye mwali mutamanyi musaale essola zammwe nga bulijjo kubanga Allah yabayigiriza bye mwali mutamanyi n'abayigiriza okumusinza mu ngeri entuufu. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. والذين نابوا يتوفون أبجبا بلموين منكم مم الإسلام ويذرون أزواجا لبلك على الشارع مرقا وابغبا نمواندو وصية لأزواجهم بينو كلام لبتال بابوي متاعا إلى الحول وكبيرا لبيا قلا gabasigadde dimmakaawe wabadde okumalira ddala ebbanga ery'omwaka gayira ikhrajin mwabalamu muleka okufulumya abantu abo okubagoba mu maka g'ababba baabwe mwe babadde fain kharajina naye singa babeera bo be beefulumizza omwaka tegunnaggwa fala junaha alaikum temwina mutawaana kasassi mmwe mubagobye fima faalna fi anfusihinna min ma'rufin ekyo kibaabakozi ku myoyo gyabwe singa kibeera nga kirungi nga tekigenda kubeeraku bwe kikosa wallahu azizun hakim Allah wamaanyi tawangulwa ate mulamuzi mwenkanya. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. وللمطلقات أبتالا بريد بتير الدعاء متاع بينو كبيرا يا كانتوا كبسبيل الدعاء كبسان السباقين بسان دكرا كوبرامو بالمعروف وكسنزيلا من بيري الوو مبانتو بيتشون بيتشو ومكاكا كولانغو مكاكا omwavu akola ng'omwavu amuwe entandikwa abeere nga agenda okutandika obulamu obupya haqqan eryo bbanja era buvunaanyizibwa obwannamaddala obuteekeddwa okutuukiriza omuntu ala almuttaqin naddala abantu singa babaddemu akatya Allah.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. والذين نابوا يتوفون رجبا بلموين منكم مم الإسلام ويذرون أزواجا لبركة رجال مرقا وابغا نمواندو وصية لأزواجهم بينو كلام لبركة بابغي متاعا إلى الحول وكبيرا غبيا غلا غبسك الدمكا وردي وكمال يدر البانجر يوماكا غير إخراج ما برموا ملكو كفر ميابان طابو كبابو بمكا بابا ومبابدي فإن خرجنا نيسكي غبابي ربو بيري فرمزا وما كتبوا النبوة فلا جناح عليكم تمينا متوانا كالتسلم مباقوبي فيما فعلنا في أنفسهن من معروف فكتبابا قلتكم يجابي إنك كبيرانغا شرونجي إنك تشيجيندا كبيرا كبشكوسا والله عزيز حكيم الله واماني توانقروا أتمرا مسلمين كانيا. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقات رجالا بريرا بتير الدعاء متاع بينو كبيرا يا كانتوا كبس سبيل الدعاء كبسان يستبع جيد بسان بكلا كوبرامو بالمعروف وكسين زيلا منبيري الوو مبانتو بيشتون دويشو ومكاكا كورانغو مكاكا وموافا كورانغو موافو أموين تاندكوا أديرين أجين لكتان كوبرامو وبفيا حقا إليو بانجا irabu funanji bwana madalo buteke dwo kutukirizo omuntu ala almuttaqin nadara bantu singaba badde mwakati Allah. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك بشو يبين الله لكم الله باتو وجابا ينيرا آياته متيكا غاغابلسكا لعلكم تعقلون وبولياون متجيرا kubanga abantu bangi ne kunsiyaliro tebanna bakutegeera kituufu kitaani dekola so nga ate Allah oyo mulamuzi omwenkanya atakola nsobi ebintu byonna yaleka bitulambululidde wano na nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akyaliwo n'oluvannyuma lw'okuvaawo kwe. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألم ترى يجب ترى إلى تجيرانغاكو نبي محمد تشمانيانغاكو تشكتوكانغاكو نوبيرانغو تشكدي نبقسمira إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف أبسجى بدك مبيارو بيابي نبالكا مكاغابي ينامبا يابي دارين كمي حضر الموت نغبات يوكفوا badduka mu bibuga byabwe babani Israel oluvannyuma lw'okubeera nga byalimu obulwadde obwakawumpuli obwali butirimbula abantu ne bagamba tujja kufiira wano mwemage ne badduka mu kyalo ekyo faqala lahumullah Allah n'abagamba mutu kale mufwe eyo gye baddukira Allah yabakkirayo n'abagamba eri mudduke kufa neeno nzaali yatta n'abatta thumma ahyahum oluvannyuma n'abawa obulamu ne baddayo ne babeera abalamu n'abazuukiza Allah subhanahu wa ta'ala bwatunyumiza inna Allah mazma Allah ladu fadlin ala an-nas ayni siri abantu walakin akthara an-nas la yashkuruna ya bantu bangi tebebaza Allah tuwekitache tuliko buli teriyo muntu ataliko kitata Allah naye abantu basingo mwingi kitubakimanyira tubakibaza muntu olina amaaso olabanga ebyatagayina bwe bakukwatira ekitane bakuwomulala teyafuna ate ebyawulira matawulira ayogera omulala tayogera omulala wangala mulalu omulala olubuto lujjudde enkindo omulala ebintu ebyekika ekyenjawulo abalala balema abalala balamu Allah ayina ekiteri abantu bangi naye abantu basinga obungi tebamwebaza era tebategeera kitaache. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقاتلوا في سبيل الله مروان مكبر يا الله مرابين الدين يا الله يريد والقلوب واعلموا من أن الله سميع عليم الله يمولي دائما تيجا قبولي لان تستشوري عليم أتم من دائما تاجرا وبيران قبام تيجيزان كنتا قدو بيشتي. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
وقاتلوا في سبيل الله مروان مكبر يا الله مرابين الدين يا الله يبيرا وقلوا وعلم من أن الله سميع عليم الله يموري كيناتي تاغا كبولي لان تشكشوري عليم أتم من شينا تاغرا kubera nga bamutegeeza kino kyaguddewo bwekiti namba allazi yaniyoyo yukridu llaha yewadde yokuwola allah kardan hasan empola ennungi okuwola okulungi kwe kusaddaaka nga gw'osaddaakidde tomukudaalira tomunyiiza tomulangira eyo empola eba nnungi allah atyagala fayudaifahu lahu adaifan kathira mweteefuteefu anaawola okubeera ng'awoze allah anaabeera awoze allah oluwulo olulungi okumukubisizaamu ng'amusasula empeera empitirivu ennyo ani alyoledde okwetwalira empeera za allah empitirivu ezo zagenda okukubisizaamu oyo amuwoze wallahu yakbidu wa yabsutu allah yakwatamu mwoyo abadde n'ennyingi n'aziteekamu omukono ne zeebeera wa yabsutu ate yagaziya n'agaziiriza oyo ezibadde ntono n'afuuka byomere binnyonkondo wa ilaihi turjaun ate gyali abaavu n'abagagga abamuwoze n'abatamuwoze gye tugenda okukuŋŋaanyizibwa era gye tugenda okudda tubalibwe. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ألم ترى بطربا الله سبحانه وتعالى أجنب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تربا إلى الملأ ريابا توابا ريابا تيبا من بني إسرائيل مبتبا نبا إسرائيل يعقوب عليه السلام من بعد موسى رفن مروى موسى عليه السلام إذ قالوا لنبي لهم ذكر ربا جنب النبي وابوي ابعث لنا ملكا تكسبا وتتيروا ومفلسي كبكا أنابيرا آكولين برا ejje mu kugenda okutabaala entalo fi nukatil fi sabilillah tubeere nga tukulembera okugenda okulwana entalo mu kkubo lya allah subhanahu wa ta'ala qaala n'agamba hal asaitum abaffe musuubidde in kutiba alaykum alkitaalu singa allah aba alaalise kummu okulwana alla tuqatilu musuubidde nti muyinza okugaana okugenda okulwana qaalu ne bagamba wama lana alla nuqatila fi sabilillah tuba tuliko ki ekiyinza otugaana okugenda okulwanira mu kkubo lya allah nga allah abadde atulaaliseeko okulwana wakad ukhrijina min diyarina nga tukimanyi bulungi nti twagobwa mu bibanja byaffe ne tugobwa mu mayumba gaffe wa abinaina ne tugobwa mu baana baffe falamma kutiba alayhimu alqitaalu naye bwe kwamala okulaalikibwa gye bali okulwana tawallawo beesuulirayo ogwannaggamba ebigambo by'okulwana ne babeera nga tebabitaddeemu maanyi illa qalilan minhum okuggyako abaali abatono mu bo abasobola okukkiriza ekyo allah subhanahu wa ta'ala kye yali abalaaliseeko ekyokulwanira mu kkubo lye wallahu alimun allah amanyi nnyo bizalimin abalyaz'amaanyi ababeera bamulagaanyisiza nti bajja kukola singa allah subhanahu wa ta'ala abalagidde ate oluvannyuma ne beekuba endobo ne bagaana okubeera nga bateeka mu nkola ekyo kye babadde bayegeeyamye eri allah subhanahu wa ta'ala okituukiriza. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم نبي وابو يبقى الله سبحانه وتعالى أن يامويل الزبوكا نبي وابو يليايتبوا شامويل من نقبول يوغ بيت السمويري الله سبحانه وتعالى قام وقال لهم نبيهم نبي وابو يبقى إن الله مسمع الله سبحانه وتعالى قد بعث لكم طالوتا أبسين كدي كبكا جندو كبيرا أبكولين بيرا بمواسبيه يطالوتا
malikan nga ye kabaka agenda okubeera nga abakulembera mu ngeri y'ebyokulwanira mu kkubo lya Allah. Qaalu ne bagamba anna yakunu lahu lmulk, omuntu afaanana ng'oyo ayinza atya okubeera ng'ali entebe y'obwakabaka alayina kuffe we tuli wa nahnu ahaqqu bilmulki minhu, ng'ate ffe abasaale abamusinga okuba n'ebisaanyizo ebirya entebe y'obwakabaka. Walam yu'ta sa'atan min almaal, omusajja oyo tumulaba mu byensimbi si mugazi. Allah subhanahu wa ta'ala teyamuwa bya bugagga nga ffe. Qaala n'abagamba nabbi waabwe inna allaha mazima Allah safaahu alaykum, yamulonze ku mmwe n'abeera ng'amugye mu mmwe n'abeera ng'amufudde ekyo ky'ayagadde. Wazaadahu basatan fi ilmi, amwongedde okumanya okugazi, ayina okumanya okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala okwenjawulo kw'alina okusinga ku kwammwe. Waljismi, Allah amwongedde ne bode, ekifaananyi kye mumulabiramu ekyo kye mubadde mulabirako Allah subhanahu wa ta'ala amwongedde omubiri. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha, Allah awa obufuzi bwe oyo yenna gw'ayagadde n'amufuula omufuzi w'abalala. Wallahu wasi'un alim, Allah ye mugazi agiwajja wagazi mu ebyo byagaba, ate amanyi wa wasaanidde okuteeka ekyo ky'ayagala okubeera kibe. Allah subhanahu wa ta'ala ye mukozi wa byonna, atasaana kuwa amagezi oba okuwabulibwa. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وقال لهم نبيهم نبي وابو يبغamba inna ayata mulkihi mazima obubonero bw'obufuzi bwe obulaga nti ye kabaka Allah gwalonze gye muli ajja kuleeta obubonero obulaga nti ddala Allah subhanahu wa ta'ala yamulonze. Kabonero nga ki? ayatiyakum ttabuutu, ajja kubaleetera essanduuke fihi sakinatun min rabbikum, erimu obutebenkevu bwammwe okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. nga bwe munaagirabako mujja kufuna obutebenkevu. Allah subhanahu wa ta'ala mpozi ng'omuganda wa wano oyinza omuwa ekyokulabirako nti enjole ya kabaka okudda, abaganda kyabawa obutebenkevu mu mitima gyabwe nga bagirabye ekomyewo eri obuganda. nabano Allah subhanahu wa ta'ala yabasuubiza essanduuka ejja okubawa obutebenkevu singa eneebezze, nga nabbi oyo nga kabaka oyo yagibaleetera. wa baqiyatun mimma taraka alu Musa, ng'erimu n'ebisigalira ebyalekwa abo abantu ba Musa alayhi salam. gamba ng'ebisigalira ebyali Musa alayhi salam bye yakozesanga embaawo ezaali ziwandiikiddwako amateeka agava mu ggulu, omuggo gwa Musa alayhi salam, n'ebyamagero ebyaliwo ku mulembe gwa Musa ne Haruna. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ebisigalira byabwe bibaaleka ajja kubeera ng'abibaleetera n'essanduuka ebyo munaagiraba mujja kufuna obutebenkevu mukkalire emitima gyammwe mukakase nti omuntu oyo Allah gw'atuleetedde, Allah gw'atulondedde yoyo asaanidde ddala, kubanga ebyaffe byonnono alabika abizzizza mu bifo byabyo. tahmiluhu almalayika, bamalayika bajja kujja nga basitudde essanduuka eyo. Allah subhanahu wa ta'ala abalaga nti awo kyekijja okukakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala yamulonze era yamuwadde enkizo ku mmwe. inna fi dhalika la aya, mazima mu ekyo bwe munaaba mukirabye mujja kubeera nga mufunamu akabonero akabalagira ddala nti omuntu oyo ddala Allah subhanahu wa ta'ala yamulonze era yasaanidde lakum gye muli in kuntum mu'minin, bwe munaaba ab'okukkiriza ekyo kijja kubamala okubeera nga mukkiriza. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
falamma fasala talutu biljunuudi talutu bw'amala okubeera nga yeeyawudde n'ejje lye ng'ayagala okugenda okulwanyisa omulabe kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yamuleeta nga bwe baasaba nti twagala anaatukulembera okugenda okulwanyisa omulabe omulabe eyo be basajja abaali ab'omutawaana ennyo abaagoba abantu abo mu biranja byabwe ne babeera nga babagobye ezzadde lyabwe ne babuna emiwabo ne basaasaanira ensi eno abaali ab'amaanyi ba amalika abasajja baabo baali nga basajja bazito nnyo Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi oba kabaka ono bwe yamala okubeera nga ayawula ejje lye Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti falamma fasala talutu biljunuudi Allah talutu bw'amala okweyawula n'ejje lye ng'amaze okulitendeka obulungi ligenda okwolekera omulabe qala n'agamba ejje lye inna allaha mubtaliikum binaharin Allah agenda kubawa ekigezo nga kya mugga faman shariba minhu oyo anaagezaako okunywa mu mugga omwo falayisa minni oyo tajja kuba mu jje lyange ajja kubeera ng'ategeerekese nti munnanfuusi si wa muffe waman lam yat'amuhu omuntu yenna ataanywe ku mazzi ago n'atakombako fa innahu minni bwe tunaaba tuyise ku mugga ogwo n'abeera nga takombye ku mazzi ga mugga ogwo oyo ajja kubeera nga ye muntu gwe mmaze okukakasa nti ye mukkiriza agenda okulwana mu maaso g'omulabe ali mu jje lyange eryannamaddala gwe ngenda okubeera nga oluvannyuma lwa Allah gwe neesigamirako illa okuggyako mpozi ekiteebereka man iqtarafa ghurfatan biyadihi oyo anaabeera ng'asenye olubatu nga lwakubeera nga lwakunywako n'omukono gwe n'asema olubatu n'omukono gwe fasharibu minhu banywa bangi illa qalilan minhum okujjako abatono mu bo be baagaana okunywa era be baali abakkiriza abannamaddala nga bw'okimanyi nti babani Israili baali basajja bamputuku buli kyonna ekyabagambibwanga nga bakisuula mu gulu kati batabagambye tebakola falamma jawazahu bw'amala okusomoka omugga ogwo n'abeera ng'atuluse emitala huwa ye kennyini wallazina amanu ma'ahu ng'ali wamu n'abo abaali bamukkiriza qaalu ne bagamba nga bamaze okusomoka omulabe bamaze okubeera nga boolekagana naye obwanga ne bagamba la taqata lana alyawma bijaluuta wa junuudihi mu butuufu ddala tetulina busobozi olwaleero busobola kulwanyisa Jaaluutu oyo yali akulira amagye g'abalabe tetumusobola kubeera nga tumulwanyisa n'ejje lye musajja w'amaanyi musajja muzito nnyo qaala agamba aqaala alladhiina yadunnuuna annahum mulaaku llah ne bagamba abo abaali bakakasa nti lumu balisinkana Allah subhanahu wa ta'ala yadde nga baali batono kam min fi'atin qalilatin bineke ebibingi ebibeeramu abantu nga batono galabat fi'atan kathiira ne bibeera nga biwangudde abantu abangi biiznillah ebyo nga bakikola ku lw'okubanga Allah abakkiriza wallahu ma'a sabirin tulesire ddiri tunywere kubanga Allah tukimanya nti tuli batono ali wamu n'abagumiikiriza sayidi eriko Allah teyinza kubeera ng'ewangulwa yadde nga bannannyiniyo batono wadde nga bali bangi nnyo nga batukubisaamu emirundi n'emirundi naye Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba naffe tetujja okuwangula abakkiriza bwe batuzi baayogera. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده ببامروا كولك obwanga ne babeera nga babwolekedde Jaaluuta oyo eyali akulira kamanda w'amagye g'abalabe ne babeera nga bamwolesa obwanga ng'alina ejje lye qaalu ne bagamba mu dduwa yaabwe nga basaba rabbana ai Allah gwe omulezi waffe afrigh alaina sabran tumalireyo ekiyitibwa bugumiikiriza kyonna ekyo ky'omanyi nti jaamu bugumiikiriza okitubundugguleko kituwe wasabbit aqdamana onyweze ebigere byaffe tuleke okuyugana yaddokankana mu lutalo wansurna ala alqawmi alkafirin ate otusobozesa okututaasa otutaase ku bantu bano abakafiri be tugenda okwoleka nabo obwanga eyo edduwa gye baasaba era nga yedduwa eyolekera ebizibu Allah subhanahu wa ta'ala gye yawa abasajja abo n'agibayigiriza era ne bagyogera era n'abataasa. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فهزموهم بابا وانغلا بإذن الله وروكو كرزا الله سبحانه وتعالى. وقتل داود جالوتا داود نبت جالوت يجاكل لا برري وآتاه الله الملك الله ناموا وبفزي والحكمة ناموا مجزا مزارا قتيك بلشين تمشفي كستان الدي وعلمه نامو يجرزا مما يشاء في بيجايا قدوكم يجزرنا بمجرزا بتجير برونجي. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض سنغت يلي الله كتيرا يبان تكريغا أبامي ببنابوي لفسدت الأرض إنسين ياليونون سي لي الله سبحانه وتعالى ياريتلو منتو كتامنتو مني لي سنغت كاري شو الله كتيكا وشكيبوي شو شكانغا منفيري منتو مني ومنتو يالي بدنغا ييسا منجري تساني دا منسين سيني ينونيكا. ولكن الله ذو فضل على العالمين ne Allah ine byengirabi ne kitati ne nebiye bitonde bye yateeka wekitiibwa wakati omuntu okutta muntu munnongo olaba kintu kinene nnyo ate nga bw'oba osse ekisolo olaba nga kintu kyangu. naye singa Allah teyali kubeera ng'ayingirawo okulaga ekitiibwa ky'omuntu eri omuntu abantu baali badde nga mu nsi muno basaasaanyamu obwonoonefu. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك آيات الله أقول ننو متيكا الله نتلوها عليك تقسمرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكتجيري بالحق قبل النبي تكبولي لمزمك يني وإنك مزمك بيدا تكتسزدرا لمن المرسلين ولما بابا تمي بفي أبارون دبوا وكجيري أبانتو إرانغا قوم تمي وفوين كوميرو إريا فايبي الله بريت النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمولاجي نتي آباتونو bwe babeera beesigamidde Allah basobola okuwangula. jjukira ekyafaayo ekyatwaluuta ng'alwanagana ne Jaaluuta asobole okunywerera ku byafaayo ebyaliwo aleke okubeera nga yeesigamira ku nnamba ennene ne babeera ng'ayigiramu n'okusaba singa abeera n'ennamba nga ntono ng'omulabe munene akakase nti Allah yali naye era obuwanguzi bujja kuba ku mikono gy'abo abakkiriza era abeere ng'amanya lwaki gy'alina okusaba singa essaawa eba etuuse ey'akazigizigi ng'abadde ayolekedde mu maaso g'omulabe. ebyo byonna ajja abiyiga mu byafaayo byabo bye bamuleetera abaasookawo asobole okunywera era abeere nga naye akola kyekimu nga banne be baakola ne batuuka ku buwanguzi. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تلك الرسل وابابتم بولي توغركو فضلنا بعضهم على بعض فجت تيكابا مونغا بشربا ناوي أبا مونغا بجنين كيزو كسينغا كوبا ناوي منهم من كلم الله وهم لم الله بيا يغرا نبدا يكتينغا موسى عليه السلام وقتوا موسى الله تولي وجبريل ورفع بعضهم درجات الله بام يبسكر يا مدار كوبا ناوي وآتينا عيسى ابن مريم البينات dababu twawa Isa ibn Maryama mutabani wa Maryama obubonero obunyonnyola nti ddala avudde Allah subhanahu wa ta'ala era obunyonnyola obuyinza bwa Allah n'amaanyi ge n'obukulume wa ajadnaahu bi ruuhil qudusi wajja Isa alayhi salam netumujjuukirira netubeera nga tumujjuukirira ne mwoyo omutukuvu Jibrilu alayhi salam eyabeeranga naye mu nsonga ze ezisinga obungi walau shaa Allah singa Allah yali ayagadde
maktatala alladhina min ba'dihim baali baddenga tebakinganiranga balwanagana abaaliwo oluvannyuma lwabwe min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat oluvannyuma lw'obunyonnyofu okubeera nga bubajjidde okuva eri Allah walakin ikhtalafu mulimu naye ekyomukisa omubi abantu baatuuka ekiseera oluvannyuma lw'abannabbi okujja ate ne baawukana faminhum man amana mubo mulimu abaali abakkiriza abalungi wa minhum man kafara ate mubo mulimu abaawakanyanga amateeka ga Allah ne bafanga bakafiiri walau shaa Allahu maktatalu singa Allah yali ayagala abantu baali baddenga tebakkiŋŋana walakinna Allaha yafalu ma yurid naye Allah akola kyayagadde nga bw'aba yagadde ate era kyayagadde kyekirina okubeera so si kyetwagala kyekirina okuba kubanga okwagala kwaffe kuli mabega wa kwagala kwa Allah subhanahu wa ta'ala. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا أبانجم أبكرزا أنفقوا موينغا يوكو مما رزقناكم كويبي بتبقى بلا منسمنو byetuba tukuwadde ebyobugagga beerako kyowaayo byetuba tukuwadde mu byokuyiga ng'olina ilimu banno gye batalina gye bagalire byetuba tubikuwadde gwako naawe abalala abatalina ky'olina ku ebyo Allah byaba akugabidde okusinga abalala min qabli an ya'tiya yawmun ng'olunaku terunnaba kubeera nga lujja la bay'un fiihi ng'olutaliimu kubeera nga waliwo obusuubuzi obugenda okukolebwa wala khullatun nga tewali mukwano wakati w'abamukwano olunaku olugenda okwawula wakati w'ow'omukwano ku mukwano olunaku olugenda okwawukanya abantu wala shafaa'a olunaku olutagenda kubeerako kuwolereza nti omuntu alibeera ateerayo munna akabega abeere nga amuyisaawo mu bizibu ebiribeerawo ku lunaku olwo walkafiruuna abantu abaali nga bawangaala mu bukafiiri kuno ku nsi omuzalimuun be balyaza amaanyi abannamaddala Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubasasula ekibasaanidde okusinzira ku nneeyisa yaabwe embi gye beeyisangamu. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى لا إله تريا ساني كبيرانغا سنجوا إلا هو كجا كيوجو الله سبحانه وتعالى يا ساني توكو سنجوا يمتوفو وكو سنجوا مبوموه الحي الله يمرا مونغو برا مبتي بلي كونتاندي كويا دين كومريرو القيوم يميزا ويكاغا تويا متدونغا تيرا يا مريد يتاكو بيابا انتو ستونغا بانتو بيباينو بيتاكو جاري تاينا بيتاكو جبالي لا تأخذه سنة الله سبحانه وتعالى takwatibwa kusimagira wala naumun era takwatibwa tulungi abeera ku kiseera we yeebase lahu ma fi samawati wa ma fi lardi Allah subhanahu wa ta'ala byonna biri ebiri mu ggulu ne mu nsi oyo yenna alina ekikolobero ky'abaakoze muno mu nsi omuntu nka tugeze ekyokulabirako okutta ennyondo n'okuba owa booda n'omutta n'omuggyako pikipiki ensi yonna n'enoonya n'ekubulwa naye kakasa nti Allah oyo atasumagira Allah oyo ateebaka ye abaakulabye abantu bakussa mu mikono gya Allah n'ekiddirira naawe Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga akukwatako oluvannyuma lw'okubeera nga akuwadde ka chansi ne weeyagala n'ebyo byobye ne weeyagala n'obulamu obwo obwonoonye naye kakasa nti luliba lumu ojja kwejjusa ku ebyo byonna by'ozzookola man dha allazi yaani oyo yasfahu ayinza okubeera nga ajja kwetumiikiriza awolereze endahu awali Allah subhanahu wa ta'ala illa okujjako mpozi biiznihi nga abadde amuwadde olukusa n'amukkiriza ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum Allah amanyi ebiri mu maaso g'abantu n'ebyo ebiri emabega waabwe amanyi gy'envudde waabwe bulungi nnyo n'amanya ne gy'endaga waabwe bulungi nnyo ne gyendi waabwe olwaleero embeera gye balimu agimanyi abamanyi akawonvu n'akagga wala yuhituuna bishaiin tebalinaako kye basobola
tebasobola kwetooloolako n'ekimu n'ekyeddagala nti bakimanyi nga Allah bakimanyi min ilmihi okumanya kwe Allah subhanahu wa ta'ala ye nga bw'amanyi ebintu tewali asobola kubeera ng'alina ekintu kyonna ky'amanyi nga Allah bw'akimanyi okumanya kwe kubanga kwonna kumalayo ekintu kyonna n'akimanya akawonvu n'akagga teriyo kale asobola kubeera ng'amanyi ekintu kyonna n'abeera ng'akimanyi yenvudde waakyo ne gyendaga waakyo kiri faddi kiriba kirya riziki yenkanawa Allah subhanahu wa ta'ala talina muntu gwe yawa mu bulamu bw'ensi kwetooloola kintu kyonna okubeera ng'akimanyi embeera zaakyo nga ye Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba akimanyi illa okuggyako bimashaa omuntu amuwaako okumanya akaaba ayagadde n'akamanya ako n'akamanya ku kintu naye ng'amanyaako ekyo ekitono Allah kyaba amusobozesezza wasaa kurusiyuhu samawati wal ardi kurusiyiye entebe ye Allah subhanahu wa ta'ala okuli ebigere bye mpanvu nnyo era ngazi okusinga eggulu n'ensi wala yauduhu yadde Allah ng'ali wala eyo naye tebiyinza kubeera nga bimulemerera hifdhuhum okubeera nga birabirira era abikuuma mu kooda yaabyo abikuuma mu mbeera yaabyo gye biteekwa okubaamu ebyo ebibiri eggulu n'ensi tebisobola kubeera nga bimukozoobanako yadde ng'ali waggulu ku arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-aliyyu ye wa waggulu omukulumivu al-azimu oyo omunene ow'ekitiibwa. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okutubuulira ebigambo ng'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala atugamba la ikraha fi ddiini teriyo kuyingiza muntu mu ddiini busiraamu lwampaka eddiini y'obusiraamu tekattibwa muntu yenna kubanga agiyingira lwampaka nga tagimatidde wabula omuntu ayingira eddiini oluvannyuma lw'okubeera ng'agimatira Allah subhanahu wa ta'ala okussa aya eyo abasajja aba Ansaari abaali mu Madiina aba Awusi ne Khazraji bawangaliranga mu Bayahudi babanu Kainuka babanu Qurayda babanu Nadir abayahudi abaali nga balina ekitabo kya Tawraati abaali nga bakola kakuyege ku baana b'Abawarabu ne babayingiza eddiini yaabwe y'Ekiyahudi oluvannyuma lwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam okujja Abawarabu baakakanga abaana baabwe okuva mu Buyahudi babeere nga bayingira obusiraamu Allah n'agamba nti si bwe kirina okuba la ikraha fi ddiini eddiini eno terina kubeera ng'ekatibwa muntu okugiyingira qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayyi obunnyonnyofu n'obugunjufu Allah subhanahu wa ta'ala amaze okubuleeta nga buli mukasana ne bubeera nga bunnyonnyofu buli muntu abutegeera min al-ghayyi ne bubeera nga bwawukana n'okubeera n'obukyamu obukyamu buli butegeerekese n'obugunjufu butegeerekese n'obulungamu butegeerekeka Allah subhanahu wa ta'ala n'obubuza amaze okubwolesa faman yakfuru bitaaguuti omuntu yenna anaawakanya sitaani n'abeera nga awakanya okusinza amasanamu n'awakanya okusamira n'abeera nga awakanya baalubaale n'awakanya emizimu n'awakanya emisambwa wa yu'min billah byonna by'abadde asinza ebyo n'abeera ng'abireka nakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nti ye kamala byonna fakad istamsaka aba yeekutte bilurwati lwusqa ku muguwa omunywevu lamfisaama laha ogutalina kubeera nti lumu gujja kumuyiwayo nga gulangulukuse ogutaliiko kulangulukuka nti agujja kubeera nga gumuyiwayo wallahu sami'un Allah awulira buli kintu kyonna talina kiyetaaga kubuulirwa kuba awulira nnyo alimun ate amanyi nnyo talina kiyetaaga kubeera ng'ayigirizibwa oba alagibwa nti kino takitegedde obeere ng'okimutegeeza. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah subhanahu wa ta'ala waliyun yemutasira mukwano alladhina amanu awara abakkiriza yemukwano yemutasa w'abakkiriza yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur abajja mu bizikizi ebyebika eby'enjawulo n'abateeka awali ekitangala mu siraamu walladhina kafaru naye abatakkiriza awliya'uhum mikwano gyabwe ataaguuti yesitaani yerubaale yukhrijunahum bo bakola gwa kubajja min an-nuuri awali ekitangala Allah kyaleese eky'obusiraamu
ila dhulumati nga babatwala wali ebizikiza eby'ebika eby'enjawulo mu kusamira ne mu kubeera nga bakola ebitajja. Ulaika ashabu nnaari, abo nno be bajja okuyingira omuliro, hum fiha khalidun, we balibeera emirembe n'emirembe. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ألم ترى يا رب ترى إلى تمني إلى الذي حاج إبراهيم أما ولي تقصوك أنا كبيرا شورا وراء منيا يوم مسجل نمرود يالينغا أبيسنا إبراهيم عليه السلام ngabali kumbiranye Ibrahim ayiriza wensonge zirago obuyinza bwa Allah nga namuruda akakasante ebyo byogamba sirye bituufu wabula nzaaliwo bali nga bawakananga nnyo fi rabbihi ku nsonga za Allah w'omulezi we an ataahu Allahu al-mulka, okuba Allah subhanahu wa ta'ala yali yamugabira ku bufuzi ng'alina obwakabaka, yali musajja kabaka w'amaanyi. idh qaala Ibrahim, jukira lumu bwe baali bawanyisiganya ebigambo nga boogera ku topiki ekwatagana ku bwa Allah. Ibrahimu n'amugamba nti nze Allah wange gwe nkulagira okusinza alina amaanyi nga gwe tolina. rabbi alladhi yuhyi wa yumiit, omulezi wange oyo yawa obulamu ku ekyo kyolaba buli kyonna ekiriwo nga kiramu, wa yumiitu ate yoyatta ku buli kyonna kyolaba kifa. qala namurude n'amugamba ana uhyi wa umiitu, nange nyina obusobozi obuleka omuntu nga mulamu, ate nyina obusobozi obulagira omuntu okubeera nti afanatibwa. qala Ibrahimu n'awa point number 2, fa inna allaha, mazima Allah nze gwe nkugamba, yati bishamsi, yaleeta enjuba, yati bishamsi yo yaleeta enjuba min almashriqi nga agijja ebuvanjuba, fati biha min almaghribi, kale gwe ow'amaanyi abisanya ne Allah ng'olowooza nti mwenkana amaanyi gwe gituleetere ng'ogijja ebugwanjuba yebeeviirayo. fabuhita alladhi kafara, ne bimukalira ku mimwa oyo yali omukafiiri Namurud, n'abeera nga enviiri zimuvudde ku mutwe, n'abeera ng'akyuseeko mu mbeera ekibuzo kimuyinze. wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin, Allah tasobola kulungamya abantu bali az'amaanyi ng'abo. Ibrahimu yamussaako ekibuuzo ekitasobola kubeera nga kyanukulwa, n'abeera nga bimukalira ku mimwa, so ng'ate ne wakasanka ayinza okukironda naye nga taliyo. Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kulungamya abantu beeyisa mu ngeri ng'eyo. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أو كالذي وكفانا جنا كونغويو مر على قرية إليك كتبوغا وهي خاوية على عروشها ngana kyonna obusolya bwakyo bwamaradde okwerakira ebisenge nga obusolya bwabuye ebisenge ng'ekibuga kyonna abaalimu baafa akiri matongo. qaala n'agamba omusajja oyo yali atambula ataatubuulirwa linnya lye, nga Allah mu kutubuulira erinnya lye teyalabamu muganyulo wabula yatubuulira ekyafaayo, naawe kyojja okuwulira nga kirimu obuyinza bwa Allah. qaala Allah n'agamba atunyumiza ng'agamba omusajja yagamba nga yeewuunye ekibuga kyonna ekyali kisaanyeewo kyalimu abantu abangi nga Allah abantu abo bonna yakifuula matongo baafa. anna yuhyi hadhihi llah, Allah alisobola atya okuzuukiza abantu b'ekibuga kino kyonna abaali wano n'abeera nga abawa obulamu baada mawutiha, oluvannyuma lw'ekibuga kino kyonna nga bannannyini kyo amaze okubazikiriza bafudde. Allah subhanahu wa ta'ala okumulaga nti kisoboka. fa amaatahu Allahu, Allah yennyini yamwettira oyo yali yeebuuza, n'amutta 100 aamin, okumala emyaka 10 nga mufu.
ثم رفنما بعثه نامزوك زرفنما ويمياك شكمي قال نامبوز الله سبحانه وتعالى كم لبثت ونومزي وبانغا شو بدو وبسي قال نامغامبو مسجى لبثت يوما شربك مزيورناكو أو بعض يوم وباتتون بشارناكو الله سبحانه وتعالى نغير يوم طابدي بسي omuntu asobola okubeera nga yeebuuza ddanga kigi mmaze wano naye yanukula yekka nti naye okusinziira ebbanga lye neebakidde wano ndabika ng'olunaku luweze oba olunaku terunnaba kuwera qaala allah n'amugamba bal labista miata amin wabula wano omazeewo emyaka ekituufu 10 fanzur tunula olabe ekijja okulaga obuyinza bwa allah ku kibuuzo kyeweebuuza nga tonnafa nti allah alizzaawo ate abantu b'ekibuga kino bonna abaali wano abaagenda ne bazikirira Allah amugamba nti tunuulira ila taamika emmere yo gye wali osibye ng'otambula nayo ku lugendo wane waffe katukigeze nti yali asibye emmere ye nga bwe kiri nti kati tulya kawunga yali asibye akawunga ke ku ggaali ekyo nkuwa kyakulabirako osobole okutegeera obulungi washarabika yali asibye n'obuugi bwe wano kiyita oba buugi oba mata ng'agenze nabyo ku lugendo ng'atambula asibye ebyokulya n'ebyokunywa Allah n'amugamba tunuulire ebyokulya byo ebyo bye wali osibye ng'entanda y'ekkubo otunuulire n'ebyokunywa bye wali ogenda okunywekereza ku byokulya byo lam yatasanna tebigagangako era tebikyukaza ku kkala mu myaka 10 wanzuru ate tunuulira ila himarika endogoyi yo kwe wali otambuliranga nayo nsolo Allah subhanahu wa ta'ala yali yagibete entadde olw'emyaka 10 nga yonna yasaanawo dda Allah subhanahu wa ta'ala tunuulire emmere bwetagaga emyaka 10 otunuulire n'obuugi nga bukyali bulamu emyaka 10 naye tunuulire endogoyi yali ennene yonna nga yakunkumuka Allah subhanahu wa ta'ala nga yagikunkumula amagumba Allah n'amugamba tunuulire ebifaananyi ebyo ebibiri walinaj'alaka ayatan linnaasi twagala tukufuule ggwe ng'oli kyamagero ekirunyizibwako eri abantu wanzuru tunuula olabe ila li'idhaami ku magumba g'ensolo eyo kaifa nunshizuha ngeri kige tugenda okugasitula katandika okwepangapanga gokka buli ggumba nga liyingira mu nnyingo yaalyo summa oluvannyuma nga amagumba gamaze okuyimirira naksuha lahma tugenda gaalirako tugambaze ennyama ensolo ebeere ng'eddawo osobole okufuna ansa y'ekibuuzo kiweebuuza oluvannyuma lw'emyaka 10 falamma tabayyana lahu bw'amala okulaba ebintu byonna nga biri mu musana bimaze okumweyolekera engeri emisolo gye yeepanga amagumba n'eyimirira keritoni yonna n'ebeera nga yeepanze bulungi buli kagumba ne kagenda mu kifo kyako Allah subhanahu wa ta'ala n'ayalirako ennyama n'abeera ng'ayambaza amagumba gali ennyama qaala omusajja bw'amala okulaba ebintu ebyo byonna awamu n'ekubeera nti obuugi n'emmere ye ebikoze eki omusajja yagamba qaala a'lam n'agamba nti kati ntegeeridde ddala kikyali mu kakunkuna أن الله على كل شيء قدير يا الله قبول شيء فيتون نميزا نصوبنا ناوي يكسينغا وليبوزيزا وليبودي وونغو كاكاسيزا سيروغاندا بويا كاكاسا وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم يجوجك إبراهيم ويقام عليه السلام ربي أيم رزوانك الله arini kutabundage kaifa tuhyi almauta butabuzukiza abantu araba bafudde njagala kundabeko nange ntegeere qala ibrahimu allah mugamba awalam tu'min ibrahimu okutuuka bulijjira tokkirizanga tommatiranga qala ibrahimu addamu bala wiwaawo walakin naye ekyo nkibuuzizza era nkisabye liyatma'inna qalbi nsobola okutebenkera mu mutima gwange njagala omutima gwange gufuna obutebenkevu okusinga nga bwe gubadde qala naamugamba allah subhanahu wa ta'ala fakhudh 4 min at-tayri funa ebinyonyi 4 obikwate fasurhunna ilaika obiteeke gy'oli obeere ng'obyemanyiiza nabyo bikumanyiire bikutegeere naawe obitegeere singa onoobanga obiyita nga bisobola okujja obigamba nti genda nga bisobola okugenda obikuŋŋaanya obisembeze wooli summa ekiseera bwe kiriba kiyiseewo ng'omaze okubeera nga bikumanyiiridde obimanyiiridde ij'ala ala kulli jabalin minhunna juz'a bisale ennyama yaabyo gitabule naye ogende
oteeke ennyama eyo gy'omaze okutabula eyo y'ekintabula ogende nga ofuna akasozi ogende ng'oyoola ebifi ng'ogenda oteeka akasozi ebifi eby'enjawulo mu bika by'ebinyonyi ebyo ebina eby'enjawulo obiteeke ku busozi buno obw'enjawulo naye ng'oteekako ebifi eby'enjawulo ekyokulabirako nti singa ekifi ky'enkoko okigasse n'ekifi ky'empuuta ekifi ky'enkoko kigasse n'ekyassekkoko n'ekyembaata n'obeera ng'ogattako n'ekifi ky'ekinyonyi ekirala katugeze ng'ejjuba ebintu ebyo singa oba obikuŋŋaanyiza genda ng'obitobekatobeka ng'obissa ku bifo eby'enjawulo mu lusozi ثم wayitawo ekiseera ng'omaze okuseetinga bulungi ekigambo kye tukugambye ng'omaze okukitereeza ud'uhunna akugambye koowoola ebinyonyi ebyo bikomewo gy'oli mu ddoboozi liraamanyiira by'obadde obiyitamu yaatiinaka sa'yan bijja kujja nga byanguwa oluvannyuma lw'okubeera nga Allah ennyama buli kimu akijjizza ennyama yaakyo era ekyafaayo bisaagala okufaanaganako n'ekivudde emabega nakyo nga kiraga obuyinza n'obukulu bwa Allah engeri gy'asobola okubeera ng'azuukiza ekintu ekiba kifudde waalamu manya anna allaha azizun nti Allah w'amaanyi talemererwa hakimun ate buli kintu akiteeka mu kifo ekisaanidde nga tetakoze ensobi yonna. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل الذين ينفقون أموالهم ekifaananyi ky'abantu abawaayo essente zaabwe fi sabilillah mu kkubo lya Allah ne babeera nga bakulaakulanya eddiini ya Allah egende mu maaso naawe weebuuze bwenga aliwo olwaleero essente yo gye wali otadde mu kkubo lya Allah wali ogitaddeko ku ssomero ly'obusiraamu wali ogiwaddeko abaana abasoma eddiini y'obusiraamu wali ozimbyeyo ku muzikiti Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti abantu abaddira ensimbi yaabwe ekyobugagga kyabwe ne babeera nga bakiwaddeyo mu kkubo lya Allah eddiini ya Allah eriringa yeebeera waggulu kamathali habbatin bafaanaganako ekifaananyi ky'empeke ng'eryemu ambatat 7 sanabilan n'egenda ebala ebirimba 7 wane waffe giyite nti empeke ya kasooli emu n'eteekako eminwe 7 Allah subhanahu wa ta'ala agamba fi kulli sumbulatin ku buli kirimba oba ku buli munwe ne atuhabba nga ate gugenze guzadde empeke 12 wallahu yudaa'ifu liman yasha Allah ayongera ate gwayagadde n'amukubisizaamu n'okusingako ku kifaananyi kyakuwadde singa oteekayo 10 Allah subhanahu wa ta'ala takuddiza 10 agenda kubeera ng'aluzaalukusaamu eminwe egy'enjawulo ng'ate buli munwe kuliko era empeke ez'enjawulo mu mpeera ate Allah ayongerako n'okusinga gwe bwali badde olowooza ebyo bye gwaba ayagadde wallahu wasi'un Allah mugazi kubanga waatoola tewakalira alimun ate amanyi buli omu kyasaanidde era amanyi nti waddeyo lwaki okiwaddeyo. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله abantu abawaayo obugagga bwabwe nga babuwa mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala ne bawaayo ssente zaabwe ne bawaayo ensolo zaabwe ne bawaayo ettaka lyabwe ne bawaayo ekyo kye balina naye nga bakiwaddeyo ku lwa Allah eddiini ya Allah ebeere ng'etambula mu nsi muno ebeere ng'ekulaakulana ebeere ng'egenda mu maaso summa oluvannyuma oyo singa abaawaddeyo kyawaddeyo abo abawaayo la yutbi'una ne batawereekerezaako kwekyo kye bawaddeyo la yutbi'una ma anfaku kwekyo kye bawaddeyo ne babeera nga tebagoberezzaako tebawereekerezaako mannan tawawiki okulangira wala adha wadde okunyiiza oyo gwe bawadde singa obadde owaddeyo ng'owadde muntu ng'omuwadde ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba okuwaayo okwo okulungi kwekwo okutagoberezebwako kwekyo ky'owadde n'otawereekerezaako kulangira abantu abamu asobola okuwa ekintu nga kikuwadde ku lwa Allah naye ate n'ateekako n'okulangira n'agamba ekyokulabirako nti singa mu butuufu saalinze tewaalisobodde kubeera ng'otuuka awo wa ala adhan togezaako okugoberezaako binyiizo kwoyo gw'okoledde ekintu ng'okikoze ku lwa Allah omuntu asobola okubeera nga yakuwa enkofiira ekyokulabirako naye bw'akulaba nga oli mu musana n'akulaba ng'oli mu nkuba ekkuba n'agaana ejjama
enkufiira yange gye nakuwa nali ndowooza ngikuwadde kubeera ng'ojjajjambala mu mikolo egy'obuvunaanyizibwa kati abo oli mu nkuba ekkuba togifaako kyokka ng'abantu bawulira omuntu oyo aba agoberezaako okunyiiza oyo gwe yakolera ekirungi ku lwa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abantu abawaayo ku lwa Allah ne batawereekerezaako ku kye bawaddeyo kunyiiza wadde okubeera ng'oli awereekerezaako okubeera nga akuwereekerezaako ebigambo ebibi. Allah agamba lahum ajruhum, abantu ab'ekika ekyo balina empeera yaabwe inda rabbihim, ewa Allah waabwe singa balibeera batuuseeyo bye bajja okukungula nga bw'owulidde waggulu eri nti okungula ekisinga ku ekyo kye wawaayo. Wala khawfun alayhim, ku ssaawa y'okufa tebagenda kutya eyo gye balaga kuba baba baategekayo. Wala hum yahzanun, ku ssaawa y'okufa tebagenda kunakuwalira ebyo ebiri babisigadde ku duniya. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. قول معروف ekigambo nga kibadde kirungi wa maghfiratun oba okusonyiwa khairun kiba kirungi nnyo. ekigambo ekirungi min sadaqatin kisinga ne saddaaka yatbauha ewereekerezebwako adan okunyiiza singa omuntu abeera akugambye nti mpaayo ku lwa Allah n'omugamba muganda wange sente ze nnina nnene ate embeera nga bw'ogiraba siina wenyinza kujja kutemaatema mu mbeereko kyenkuwa naye bw'oli bonsanze nga nnyina entono ndikuwa akagambo ako kaba kalungi nnyo okusinga omuntu akuwadde n'abeera ng'akuwereekerezaako nti naye musabiriza nnyo lwaki mmwe temwagala kukola omuvubuka eyenkananga ggwe omuntu ayogedde obwogezi ekigambo kiri asinga ono akuwadde n'akuwereekerezaako ebinyiizo. Wallahu ghaniyyun, mukimanye nti Allah ye mugagga okusinga mmwe abakudaalira bannammwe. Halimun, ate wakisa ggwe okufuula ng'olina ng'oli talina, ekyo kyali kisa kya Allah subhanahu wa ta'ala ate kkiriza nti kigezo olwo oba okigudde singa oba weeyisizza mu ngeri efaananako ng'eyo. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا أبانجم وابكرزا لا تبطلوا ملكوكونونا صدقاتكم صداك زمني بالمن غمرانجرا والأذى نكنيزا بمودي كالذي مفاجأ فانغانيرا كودرانغو مونتو ينفق ماله ووايو سنتزي رئاء الناس غيغرا بانتو كمرابا إلا بمرابي والله تبانجا ولا يؤمن بالله واليوم الآخر naye mukumulaba ng'atetakkiriza nti waliyo Allah n'olunaku lw'enkomerero nti alibeera atasuba singa aliba atuuseeyo. Famathaluhu, ekifaananyi ky'omuntu oyo akola bandabimu ekyo nga takkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero afaananira ddala ki? Afaanana kamathali safwanin, afaanagana ng'ekifaananyi ky'ejjinja eriseerera luyita olwazi singa lubeera nga luseerera naye olwazi olwo alayhi nga luliko turabun, ettaka eddungi erisobola okubaza emmere naye nga wansi baliyiye ku lwazi nga luseerera. Olwazi luseerera nnyo wansi bayiyeeko ettaka eddungi eggimu. Omuntu omulimi yeegomba n'agamba nti n'alibadde nnima ku lwazi luno wallahi ku lw'okubanga ettaka lyako ddungi. Fa aswabahu, singa aba alimyeko ogenda okulaba nga ettaka eryo lizzeeko wabilun, enkuba n'etonnya ekire ekyo ekingi ne kibeera nga kitonye ku ttaka erifaananako ng'eryo wansi lwazi luseerera kyokka ettaka liri waggulu naye enkuba namungi nejja n'ebeera nga namutikwa w'enkuba oyo atonye ku lwazi okwo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti fatarakahu saldan, olwazi olwo enkuba eyo namutikwa w'enkuba agenda n'ettaka n'alulekawo nga lukalu bettu tekukyali kataka. Kale ebimera byonna byoba wasimbyeko ne bibeera nga bikoze eki? Oviiriddemu awo. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atu bategeeza nti bw'ogobereza ku kyekyo ky'okoze ng'okiwadde munno okumubeera ng'omunyiiza, okubeera ng'omulangira, okubeera ng'owaayo nga tokkiriza Allah na lunaku lwa nkomerero, ng'oyagala bantu kulaba, tolina njawulo n'oyo omuntu alina ennimiro ye nnungi ku ttaka eddungi naye nga wansi lwazi
Allah subhanahu wa ta'ala naayita namutuka w'enkuba byonna ne bikuluggukano era tolina kyofunamu. Kale naawe singa namutuka w'enkuba oyo agenda okulya ekyo ky'okoze okulangirako okufaanagana n'enkuba egenda okubeera nga ekisaanyaawo buli kyonna ky'okoze ekirungi, la yaqdiruuna ala shay'in, abalima mu ngeri ng'eyo tebasobola kubeera nga balina obusobozi obubeerako kye bakungula mimma kasabu mu ebyo bye baba bakoze. Wallahu la yahdi alqawma alkafirin, Allah tayinza kuluŋŋamya bantu bakatiriza ne babeera nga bwe balituuka gy'ali balibeera Islamu banja. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ومثل الذين ينفقون ما ياتي سفانا شابا بابايو أموالهم وبقاقواوي ibtigaa nga banoonya marudatillahi kusiimibwa kwa Allah ng'ekintu okikoze ng'onoonya Allah kusiime osaddaase otaddeyo sente zo otaddeyo ettaka lyo bazimbeko essomero ly'obusiraamu oba omuzikiti nga kyonoonya si kufunamu wabula oyagala Allah abeere nga akusiima watasbiitan min anfusihim n'okunyweza emyoyo gyabwe gibeere egguluggulu mu busiraamu obwannamaddala kamathali janna bafaanaganako ng'ennimiro birabwatin gy'olimye waggulu ku lusozi awatereevu ng'olusozi olwo olulungi waggulu watereevu asaabaha waabilun enkuba namutikwa nejja n'ebeera nga etonye bulungi fa aatati ukulaha ennimiro eyo n'ereeta ebibala byayo nga birungi bi'faini kumpi emirundi ebiri ne w'obadde osuubirira فإن لم يصبها وابل نبيبا nga tefunye enkuba nnyingi waabilun nga tetonye namutuka wa nkuba ku nnimiro eyo era omuntu oyo taviiramu awo fatallu n'abeera nga afunye olwandaggirize lw'enkuba wallahu bima ta'maluuna basir. Allah subhanahu wa ta'ala byemukola byonna abiraba. namutuka w'enkuba bw'etonnya ku nnimiro eyo ofunamu ate n'olwabeera lwandaggirize ng'enkuba nsaamusaamu era ofunamu kubanga oba osize ku ttaka eggimu. Allah subhanahu wa ta'ala eryo lyayise erifaanaganako ennimiro eri waggulu ku awateredde ku lusozi. Allah subhanahu wa ta'ala bw'ati abawaddeyo ne babeera nga basuubira Allah kubatasula nga kunyweza ddiini yaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala alibakubisizaamu ne bakungula ng'oyo bw'aba akungudde kabeere ng'enkuba ntono oba nnyingi era abeerako kyafuna. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أيود أحدكم واليومكم ياليغومبيه أن تكون له جنة وكبيرا غاينو رسكو من نخيل أورينتيندي وأعناب من زبيب تجري من تحتها الأنهار غابكرو كتلا وانسوا بيني غابلستاوا كيرا غابا يغلا تولي سيزوني له فيها من كل الثمرات غامو رسكور وأعناب لكيكاتيا شبارا سفومبك الدمري وأصابه الكبار نيغا توسم ياكا جوبو كبدي مسجى منافات نور الدنميرو يتبا وله ذرية ضعفاء غاينو بانو بوتو بوتيسو بولا كويكوليرا awo butono bwonna obulamu bwabwe buyimiridde ku nnimiro eryetiba baba bakyali awo faasaabaha i'saarun nizeeka kikuŋŋunta omuyitirivu fiihi naarun najja n'omuliro fahtarakat ennimiro yonna n'agyokya oluyira ne lugimalawo. waliwo eyali egombye okutuuka mu biseera by'obunafu nga n'obwana alina bunafu atunuulidde mwana we yekka omugagga oyo ali era nga nyamuweereza kasente alabirira buno bumulekwa buno obw'abaana bano abaafa baganda be abaali awo ne bamubika oluyira ne lumulya. waliwo eyali kyegombye nga kw'obadde osibidde olukoba. kale Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agamba nti naawe oluvannyuma lw'okubeera nga olukoze saddaaka zo nnyingi weewala oluyiro olujja okubeera nga lujja luli empeera za saddaaka yeeyo oleke okufunamu ng'oluyiro olwo balukubuulidde kwe kubeera nga tokkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero naye nga gwe oyagala kukola riya abantu bakulabe kwekyo ky'oba okoze oba n'owaayo n'olangira oba n'owaayo n'onyiiza.
kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati Allah nobwate bw'abanyonnyola amateeka ge la'allakum tatafakkaruna musobole okufumiitiriza mu kyekitaanidde okukola kyekitasaanidde okukola. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يا أيها الذين آمنوا أبانجم وابكرزا أنفقوا مويوكو من طيبات نيغا موابنا مديرونجي ما كسبتم من مال جنبا مفكسزا ومما أخرجنا لكم من الأرض نيه مال جتبارة تبجد متكانغا مالما تكاكجمو بوبي بوبوامنو ولا تيمموا الخبيث منه مريكو كروبي لامو بوبي مبي بمواغرو كسداكا تنفقون بمبام وابنا بمبام وايري الله ولستم بآخذيه nganawa ko wadde munno ko wadde bannam te musobola kukatwala illo kujjako antughmidu fihi mukatwala mumazo kumenya kuliso nga temuli bamatibu kwekyo mutwala ngeriso sitanyufu wa'lamu mumanye anna allaha ghaniyyun hamid Allah mugagga oyugo muwo obubi atatendirizibu yayibaziba bingi Allah subhanahu wa ta'ala abamwe bazabanje abamutendereza banje ate mugagga omugagga okumuwa ekitamu jamu oba okoze ensobi nga weeryazaamaanyiza wekka. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان الثاني يتروك باكو جسيريو يعيدكم إلى كانغا الفقر أنت مجاكو أفورا بمناوا يترونجي ويأمركم سونغا تبولي جيرا يقول اكسبوكو كباراجيرا بالفحشاء مكوليري بي يريري أريكانت بجانين بيركم كوي مكروبو في مكوليري بي مكروبو كدو مبينغا مكروبو انزي مبينغا مكوليري سياغا والله يعيدكم سونغا في الله باراغاني سانتي سنغام نرى مموات يترونجي مغفرة منه جاري يريو كباسنوا وفضلا نوكبونجزا يرسينغا بموات والله واسع عليم الله مكازي آتم منينيو. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. يؤتي الحكمة الله وما جزا مزاري agasobora okuteeka ebintu mu bifo ebituufu agasobora okubeera nga gakola ebikolwa ebituufu mu kiseera ekituufu man yasaako oyo gw'aba ayagadde waman yuta alhikmata omuntu yenna aweebwa amagezi amazaale fakad utiya khairan kathiira aba aweereddwa ebirungi njolo wama yadhakkaru awo tebasobola kwebuulira ne bitwogera illa ulul albaabu okuggyako abalimu amagezi abalimu akategeera be bavaawo nga balina kye bafunyeemu. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وما أنفقتم من نفقة ekyo natemba muwaddeyo mukiweebwayo aw nadartum min nadirin oba mweyamye mu ngeri yonna gye mba mweyamyemu fa inna allaha ya'lamuhu kyemba muwaddeyo ekyo kyemba mweyamye Allah akimanyi bulungi era amanyi okiwaddeyo lwaki lwa Allah kusiima abo abantu kulaba wama lizzalimina min ansar abalyaza amaanyi tebalifuna musaasa ababeera nga tebagoberedde mateeka nga bwe gasomeddwa. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. إن تبدوا الصدقات singa saddaaka muzikola mu lwatu fani'imma hi eyo nayo saddaaka tebambye bannungi omuntu osobola okutoola saddaaka abantu abalala basobola okugoberera
kubanga eriyo bangi abawaayo olw'okuba gundi awaddeyo naye bw'olaba abantu beetuddeko n'owaayo mu lwatu n'abalala n'obeera ng'obatanudde eyo nayo saddaaka simbi. wa in tukhfuuha naye singa mugikukusa naye bayaddama wa tu'tuuha alfuqara eyo nembeera nga mugiwadde baavu bagende babeere nga beeyambisa ekyo kye mubawadde nga tewali ategedde okugjako ggwe naye fahuwa khairun lakum ekyo kirungi gye muli ey'omwavu ogikukusa n'otabeera ng'ogyolesa awo wa yukaffiru ankum min sayi'atikum saddaaka ezo zijja kubayamba okubanazaako okubajjako n'okubasiimuulako ebibi byammwe mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. wallahu bima ta'maluna khabir. Allah bye mukola byonna mukenkufu. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ليس عليك هداهم. الله سبحانه وتعالى قام النبي محمد صلى الله عليه وسلم تشري كبوي وكبير أنت كبوي نوبو ينزو برونغام يابانتو ولكن الله يهدي من يشاء. ني الله رونغام يقوى يقلا وبينزو برونغام يقوى الله وبقوى كتو كريزا كتكتسي أيقلا كريزا يقلا غاني وما تنفقوا من خير buli kyonna kimuli bamuwaddeyo nga kirungi fali anfusikum obulungi budde erimyoyo gyammwe wama tunfikuuna temulina kimujja kuwaayo illa okujjako nga munoonya ibtigaa wajihillah bimulibanga munoonya kusiimibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala okwokuwaayo kwayagala wama tunfiku min khairin buli kyonna ekirungi kyemuli bamuwaddeyo nga nawe okakasa nti kirungi kyokoze yuwaffa ilaikum jemuli bali basasula musera nga temuli azaamanyiziddwa wa antum la tudlamun mukakase nti mu maaso ga Allah temuli beerako mbeera yonna ya buli azaamanyi nti muli byazaamanyizibwa mu kirungi kye mwakola wabula Allah agenda kubasasula nammwe musiime. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Allah subhanahu wa ta'ala agamba lilfuqara'i bayina okufuna ku saddaaka abaaraavu alladhina uhsiru fi sabilillah abo abawaayo ebiseera byabwe ne babeera nga babitadde mu kkubo lya Allah yokka baagobwa Makka ne baleka bizinensi zaabwe ne baleka abaana baabwe ne baleka ennimiro zaabwe ne babeera nga batadde essira lyabwe ku kkubo lya Allah wokka gye banoonya obusuubuzi bwe mubeera nga mwinawo temwina abanaku abo abadduka abaavu wadde nga gye baava baali bagagga mubawe ku saddaaka kubanga la yastati'una darban fil ard wano mu nsi tebasobola kutambula nti balina ngeri gye bayinza okusuubula kapito baazireka mabega tebalina ntandikwa yahsabuhum ljahil omusiru bw'abatunuulira atuuka okubalowooza n'abala nti abantu abo agniyaa bagagga lwaki mina ta'affufi olw'okweteekamu ensa abasajja abo baali beeteekamu ensa yadde nga baali banaku naye ng'omwavu omuntu omusiru asobola okulowooza nti bagagga ddala lwaki taarifuhum bisimaahum wasobolanga okubalaba olw'obubonero bwabwe bwe baalina mu nnyambala yaabwe ng'engoye ze zitunula ziraga bwavu embuto zaabwe n'embeera zaabwe tebalina mulimu yadde ennimiro abantu abo ng'obubonero bwe balina bukulaga bulazi la yasaluuna annaasa ilhaafa nga tebasaba bantu mu ngeri yakubabeeba mu ngeri yakubeera nga babatulugunya nti mpampa abantu abo ensa gye balina ng'omuntu osobola okubalowooza bw'obaamu amagezi amatono nti be bagagga ddala wabula nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti baalisaanidde okuweebwa kuba tebalina ntandikwa tebalina ebintu bya baabireka mabega kama tunfiku min khairin kirungi kyonna kimuli bamuwaddeyo fa inna allaha bihi alim Allah ku kintu ekyo mumanyi nnyo era ajja kukusasulamu musera. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
alladhina abantu abo yunfiquna abawaayo amwalahum obugagga bwabwe ne babeera nga bawaayo sente zaabwe ne bawaayo ettaka lyabwe ne bawaayo ebiseera byabwe bwe babeera nga eddiini ya Allah yebaluma billayili wannahaari kiro misana sirran wa alaaniya mu lwatu ne mukyama ne bakola mukaati ne bakola mukyama nga bawaayo byonna awaddeyo mukyama awaddeyo mu lwatu falahum ajruhum inda rabbihim balinda okusasulibwa empeera yaabwe mu ssera ewa katonda waabwe nabo balyewuunya nga balaba Allah bakubisirizaamu ekinene ekisinga ekyo kye baakola wala khawfun alayhim mu kufa tebalibeera na kutya kubanga balina entegeka gye baategeka gye balaga wala hum yahzanuun era tebagenda kunakuwalira ebyo ebiri babisigadde mabega waabwe. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين أبانتوارو يأكلون الربا أبالي مالي الربا لا يقومون تبقين كيميلا غبابا منتانا زاوي وقول كيرو جينديري مباليرو إلو كجاكو كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس bali beerango omuntu bw'ayimirira oyo gweboyanya sitaani n'emuzunganya n'ebeeranga emutagaza ng'ebadde min almasi emukutte ku bwongo sitaani gwekutte ku bwongo entambula gy'atambulamu era ne bwe mubeera mu bantu abangi mumwawula nti olwo nno munnaffe alabika entambula yeeraga nti obwongo kuliko sitaani etuddeko. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agamba abantu abo bagenda abalya riba abalya emaali y'enfisi bagenda kubeera nga basituka mu ntaana zaabwe okugenda eri Allah kooli balabira nga bagenda babeera batagalatagala ng'oyo omuntu sitaani gwekutte ku bwongo sitaani gwetudde ku mutwe n'abeera ng'asobola okutegeerekeka mu bangi nti oyo munnaffe si mutereevu n'oyo bw'aligenda okubeera nga y'entambula y'okuva mu ntaana okwolekera eri Allah. emaali eya riba gy'ayogerako wano yeriwa kwe kuwula munno ssente n'omugoola omutwalo 10 amale nazo omwezi mulamba naye n'omugamba onzirizanga 12 eyo ennyongeza gye tuyita riba. dhalika Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti tekigenda kuba bwe kityo mu mbeera gy'owulidde bi annahum ku lw'okubanga abantu abafaanana batyo kaalu baali nga ku nsi nga boogera innama albayi'u mithlu riba mazima obusuubuzi kye kimu ne riba wa ahalla Allahu albay'a Allah yafuula obusuubuzi nti bukkirizibwa mu mateeka tubeere nga tubukola wa harrama riba n'abeera nti mu mateeka tekikkirizibwa kubeera nga tukolagana ne riba. faman ja'ahu maw'ida omuntu ajjiddwa okubeera nti abuulirirwa min rabbihi okubuulirira okwo nga kuvudde eri Allah aleke riba fantaha n'abeera ng'abikomezzaawo falahu ma salafa ebyo ebyayita bigenda kubeera nga bimusonyirirwa wa amruhu ila Allah ensonga ze zisigadde Allah subhanahu wa ta'ala agamba muzindekere. waman aada omuntu aliddayo oluvannyuma lw'okuwulira okubuulirirwa kuno n'abeera ng'abisudde enkoto faulaika ashabu nnaari abantu abo abakolagana ne riba beerinda okubeera nti be bamu kubagenda okuyingira omuliro hum fiha khalidun bwe balibeera emirembe n'ennaku. naye riba omulembe guno ndowooza mugiwulira era twebaza nnyo abantu abalemeddeko ne balaga eggwanga nti ffe tujja kukolagana na ssente ziri mu magoba tetujja kukolagana na ssente zirimu interest era nekibeera nti kati batuleetera ensimbi tubeere nga tuzeewula ng'abasiraamu ezitaliimu interest. ekyo tukyebaza era twebaza bannaffe abasobola okubeera abasaale ku nsonga eyo. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحق الله الربا الله مالي الربا جيجيرا مدارو مكتاتي ملينا كمناك الدقلا إلا باري باجي وزيكو بانجي بكاتي لباتي كاسانتي تشوفو الدلا ويربي الصدقات آتنا زازا إماجي يصدق الله سبحانه وتعالى يجتيك ممكتا نبيرانجي زارانجا تساني نبيرانجي زارا بركاتي والله لا يحب كل كفار أثيم. الله سيقرأ منفو مكاف من وامتيك ومونوني أتصور كدكو نيوهو مبولي لدي نيفولي أنام فولي لازري.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا مزنا بابكرزا وعملوا الصالحات نبكر من نونجي وأقاموا الصلاة نبي مرزا والصلاة بسيرا بيازو babiranga bazikuma nebuzizazo bulungi nebifuwe basabiranga babirabanga byabuvunanyizibwa biyonjo nemibiri gyabwe nga ddala mitukuvu waatawu zakata ne maali ya zaka ne babiranga bagiwaayo kebere ya birime kebere ya bisolo kebere ya bizinensi lahum ajruhum inda rabbihim abantu ab'ekika ekyo balina empeera yaabwe wa allah waabwe omulizi waabwe bibalibere batuuseeyo agenda kubeera nga basasula wala khawfun alayhim tebaba nakutya nga bava mu nsi kubeera nga balinayo akawunti ze baateekako ebinene wala hum yahzanun tebajja kunakubalira nsi eno nga bagivaako allah subhanahu wa ta'ala abo baatwala nobalabanga n'okufa bafa baseka. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أبانجمنا بكريزا اتقوا الله متي الله وذروا ما بقي من الربا ekibadde kisigadde ng'okyakibanjanga kya riba ekyo kirekeeyo oluvannyuma lw'okuwulira lino nga lize bw'obadde wateekako riba ng'alina kaabi obadde okyalinako obanja ako kalekeeyo toddayo kukabanja mukalekere ddala oluvannyuma lw'okutegeera kino allah subhanahu wa ta'ala kyakutuusizzaako gwe omusiraamu ng'oli mukkiriza ekyo ekibadde kisigaddeyo ng'okyakibanjanga kya riba kitazeemu kireke tokwatako. Allah agamba in kuntum mu'minin bwe bubanga mukyeyita abasiraamu abakkiriza abannamaddala bw'oba omaze okutegeera etteeka lino nga likutuuseeko ky'obadde osigazza ng'okyakibanja ekyo kisonyiwe okyesonyiwe bakuwe kapitoyo eyo gye wawola munno. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإن لم تفعلوا بمنابة مكزيك يشوف لك يسبب كتابا جبوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله مرانجرين تكاتي مبود ورترو وكتوا الله نمبكوي وإن تبتم نيب منين ينمبيرانغا ولسيو وكبانجي زبد كتابا falakum ru'usu amwalikum temuvira mwawo mujjeyo kapito y'emmaali yammwe gye mwawa bannammwe nga temutadde magoba la tadlimun muleke kulyaza amaanyi bannammwe nga mubateeramu amagoba wala tudlamun ate nammwe sitwagala mulyaza amaanyizibwa wabula babaddiza ezo zonnyini ze mwabawola. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإن كان ذو عسرة نيبولابا منوغ وورانge embeera sinnungi obwavu bumukutte embeera emunyigiriza sente zimubuze abadde azisuubira naye nga takyalina magezi gazifuna allah agamba nti fanadratun ila maisara mukwatirireko okutuusa allah lwalibeera nga amwanguyiriza embeera nga bimutadde muwaakaseera abeere ng'akola okutuusa allah laalimuta abeere ng'akusasula naye mu kukusasula abeere ng'akuddiza kapito yo nga temuli interest. Wa an tasaddaku naye singa mulaba abantu ng'embeera egaanye ne mugamba nti tugifudde saddaaka muganda wange tusonyiye khairun lakum tukisinga obulungi in kuntum taalamuuna singa mubeera mumanyi omuntu ajjako omuntu munnaakazito n'abeera ng'amuwewulidde ne allah ajja muwewulira nga hadiisi bwe zigamba. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما متنيرونك ترجعون فيه إلى الله bemujja okuzzibwa mu lunaku olwo muzzibwe eri allah nga babasibye ng'olusekese nga babeera nga babayingiza mu kabbuli nga temukyaddayo kwekyusa nga temukyaddayo kufuluma nga temukyaddayo kulaba ku njuba temukyaddayo kulaba ku mwezi temukyaddayo kulaba mukyala temukyaddayo kulaba mwana turjawuna fihi ila allah ng'ebintu byonna bisigadde nga muzzibwa mu lunaku olwo eri allah subhanahu wa ta'ala agamba olunaku olwo mulutye summa oluvannyuma nga mumaze okutuuka gyali tuwafa mugenda kusasulibwa musera kullu nafsin buli mwoyo makasabat okusinziira nga bwe gwajja gukola ku nsi kuno wahum la yuzlamun abantu bagenda kulyaza amaanyizibwa basaanye beetegeke kijja omanyi bave kuno nga balina kye beekoleddewo.
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. يا أيها الذين آمنوا أرانجم وأبكرزا إنه آية إقواتكنا نانسيندي إلي إقواتكنا نكورا الله سبحانه وتعالى الدين يقبل شمشون ما يتسنسرا أتكام إذا تداينتم بدين بمبيرانغا mukolaganye mu ngeri y'ebbanja wakati wammwe ila ajalin musamma nga mulitaddeko ekiseera ekigere nti oli nsasula mu mwezi gundi oba lunaku gundi singa embeera eyo ebeerangawo mu nkolagana yammwe nga waliwo okuwolaŋŋana faktubuuhu muwandiike ebbanja eryo muleke kubeera nga mulisaagiramu. Allah subhanahu wa ta'ala akimanyi nti abantu basobola okuba abasuubuzi nga tebamanyi kuwandiika naye abagambye kale yadde nga temumanyi kuwandiika walyaktub asaanidde abawandiikire bainakum wakati wammwe katibun oyenna bwe mukakasa nti amanyi tebayita okuwandiika biladili mu bwenkanya mu bwesimbu ng'akozesa amazima kubanga abanne bamwesize asaanidde okuba omwesimbu asaanidde okuba ow'amazima bw'abanga awandiikira banne. Singa omuntu omuwandiisi agaana tukola tutya? Allah agambye omuwandiisi wala ya'ba katibun tasaanidde amanyi okuwandiika kugaana ayaktuba okubeera ng'awandiikira banne ekyo tekisaanira n'akamu n'akeddagala kama allamahu llah akaana akimanyi nti bw'ati Allah naye bwe yamuyigiriza naye lumu yali tamanyi kuwandiika yadde okusoma. Allah nga naye bwe yakuyigiriza banno bwe bakwesiga nti jangu otuwandiikire naawe kakasa nti Allah nga bwe yakuyigiriza genda banno bataase obawe. Allah teyakuwa ekyo kye batalina. falyaktubu asaanye awandiike waliyumlili alladhi alayhi alhaqqu. Kakati byawandiika tubuuza ani abimusomera onaawola oba gwe bawola? Allah agamba nti ayina okubeera ng'ayogera ebintu ebiwandiikibwa. falyumlili asaanidde abimusomere alladhi alayhi alhaqqu yaliko ebbanja gwe tuwola. waliyattaki llaha asaanidde abeere ng'atya Allah rabbahu omulezi we ayogere mazima abeere nga buli kyayogera kyekyo ekyakkaanyiziddwako ng'atya Allah. wala yabkhas minhu shay'an tasaanidde kubeerako kantu konna kayisaako liiso ne bwe kaba katono katya mu bbanja ekyokulabirako singa zibadde miliyoni 10 mu emitwalo 2 mu 13,330 tosaanidde kubeerayo kwolekayo olw'obutakawandiika buli kamu kawandiike. fain kaana alladhi alayhi alhaqqu naye bwe kizuuka nti oyo alina ebbanja ateekwa okusomera oli awandiika ne kizuuka nti omuntu oyo safihan alimu obujegajega si muntu mutereevu obulungi asobola okubeera ng'ajja kusuka okulambulula ebigambo ebitereevu oli abeere ng'abiwandiika. au dhaifan oba munafu mu ngeri omu oba endala asobola okuba omulwadde asobola okubeera ng'embeera ye temusobozesa olw'obunafu bw'alina.
aw la yastati'u obanga talina busobozi ayumilla obusobola okusomera oli awandiika huwa ye kennyini falyumlil waliyuhu afune oyo omuntu amuyinako oluganda omuntu amuyinako obuvunaanyizibwa ajje mu kifo kyaleerenga yasomera oli awandiika ate n'oyo azza asaanya akozese biladiri obwesigwa obwenkanya aleerenga ayogera mazima aleke kubeera ng'ayiyayiye wabula ayiye ebyo ebituufu ebyakkanyiziddwako okuwandiika nga kuwedde ani asaanidde omulala okubeerawo ng'ebbanja libeera ligenda mu maaso wakati waffe nga liwandiikibwa wastashihidu muteekengawo abajulizi balina kuba bameka shahidaini balina kuba babiri bafaanana batya ne rijalikum basajja baamummwe abasiraamu singa tubanoonya ne babula fain lam yakuna rajulaini singa tebabadde basajja babiri tukoze tutya farajulun mweteeyo omusajja omu ate oluvannyuma wamuraataani n'abakazi babiri mimman tardawuna nga bava mu abo be musiimye minashuhada okubanga abajulizi lwaki abakazi babiri antadilla ihdahuma omu kuba ayinza okwerabira kubanga beerabira nnyo oluvannyuma ki ekiddirira fatadakkira ihdahuma al ukhra omulala asobole okujjukiza munne nga babaddewo okwerabira ate ekyo nga kiwedde singa babeera nga abajulizi ababiri tubaleese kababeere basajja babiri kababeere bakazi babiri n'omusajja omu allah agambye nti singa bannammwe babeesiga nti mujje mubeerewo ng'abajulizi muwulire ebibakwatako ng'ebyakutte ku muwandiisi wala yaba shuhadaau tebasaanidde kugaana abalondeddwa ng'abajulizi era maazuru singa bannaabwe babeera babayise okubeerawo mu ngeri y'okujulira wala tasamu temukoowanga antaktubuuhu okuliwandiika ebbanja sagiran libeere ettono litya awo kabiran oba ddene byonna mubiteeke mu bwino era ajalihi n'ebbanga lyayo muliseeko dhalikum ekyo nno gye muli abasiraamu aftatu inda allah kyekisinga obwenkanye wa allah wa aqwamu lishahada era kyekisinga okubeera nga kibeera kirambulukufu bulungi nnyo okuyimirizaawo obujulizi wa adina alla tartaabu era yembeera esinga okubeera ennungi ey'okuteekawo obujulizi n'okuwandiika okubeera nti muleke okubeera nga kyekisinga obulungi okubeera nti temujja kubutaabutana na kubuusabuusa kwekyo ekyaliwo nga mwolaŋŋana omuntu singa ebbanga ligenderera eddene atuuka ekiseera egyali emitwalo 5 okugiyita 5 ng'abeera nga takyaye omujulizi waba taliiwo obanga temwawandiika ne mubeera nga mubuusabuusa mu bwesimbu obw'ebbanja lyali lizitowa litya illa okuggyako mpozi we mutateekeddwa kuwandiika allah byonna yali abimanyi antakuuna tijaratan singa wabaddewo ekyobusuubuzi hadiratan nga kiriwo kyabuliwo tudiruunaha bainakum nga ddiiru eri wakati wammwe ekigambo tudiruuna mukimanyi kati ku mulembe guno tekyetaagisa kubeera nga tukivvuunula wabula ye ddiiru yennyini ewedde emirimu eri wakati w'abantu nga baliniwo ekintu ekiri wakati kye bazannyiramu nga waliwo engeri gye kifunamu falaisa alaikum junahun ekyo tekirinaako mutawaana alla taktubuuha singa muba temukiwandiise kubanga erabika ddiiru eba yakagwirawo wa ashihidu muteekengawo abajulizi idha tabayaatum singa mubeera nga waliwo kimugulaana wala yudarra katibun naye temukosanga omuwandiisi kubanga bamugambye togaananga okuwandiika naye ne mumukosa ne mumutindiza eggendo ddene ne mumukosa ne mumutagulira kyamisana n'aviiramu awo mu ddiiru ng'ayo kyomusota wala shahidun wadde omujulizi naye tasaanidde kukosebwa singa abantu bamalidde ebiseera byabwe beera ng'obirowoozaako wa intafaalu naye singa temunaakole kye tubagambye mu aya ez'okuva waggulu fa innahu fusuukum bikum mulindirire ekinajja naye nga si kirungi gye muli mulindirire embeera embi ejja okugwa wakati wammwe kuno ku lunaku lw'enkomerero kuno ku lukinya ne ku lunaku lw'enkomerero wajja kubaawo obubi bwe mumaze okweteerawo wattaqullaha mutye allah mu nsonga zonna wayuallimukumullah bwe munaamutajja kubayigiriza bingi wallahu bikulli shay'in alim allah buli kintu kyonna mumanyi era kimanyiddwa nti mu kutya allah amagezi mwe gasookera. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبورا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وإن كنتم على سفر نيسنغا مبيرانغا كسفاري ولم تجدوا كاتبا يمتصبنا كفنا بوانديكرا
farihanun omusingo makbudatun mukukwatenga okuva kwoyo gwe muwola fa in amina ba'dukum ba'da singa omuntu aba omu kummwe yeesize munne abamu kummwe mulina bannammwe be meesize ne mutawandiika falyuaddi alladhi utumina amanatahu ateekeddwa okutuukiriza obwesigwa oyo bwe beesize obwesigwa bwa butuukiriza ebyo ye yamwesize waliyattaqi llaha rabbahu ate allah subhanahu wa ta'ala omulezi waleke kumpanya bintu bya munne yamwesize wala taktumu shahada ate namwe abajulizi mwewale nnyo okweka obujulizi ne mujulira ebyo ebitali ddala ebyo bimwalaba ne mubeera nga babataddemu enguzi ne mujulira ebyo ebitali bituufu waman yaktumuha omuntu alikweka obujulizi obutuufu n'abeera nga asamwasamwa n'ebitali bituufu fa innahu athimun qalbuhu akakasiza eddala nti omutima gwe guliba gukoze ekyonoono ekinene wallahu bima ta'maluuna alim byonna allah bye mukola abimanyi لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير لله ما في السماوات وما في الأرض يا الله ينبري مقبرنسي وإن تبدوا سنغمنا بانغمولي سزا ما في أنفسكم ويبيري مكفوبة من مبكرة مرواتو au tufuhu oba mubikwese ne mu kifuba kyammwe nga tebivuddeyo naye mubirowooleza mu kifuba omuntu alina ebintu byayinza okulowooleza mu kifuba naye nga bibi nga tabikoze allah subhanahu wa ta'ala agamba kyokoze eri omwoyo gungu okikola kaati n'ekyo kyoyolesezza ekyo kiri mu kifuba kyo nga tokikoze naye okirowoozaako yadde kibi yuhasibukum bihillah allah mu ntandikwa yagamba ebyo byonna allah ajja kubibabalako era ababivunaane wayaghfiru liman yasha alisonyiwa gwayagadde wayuazibu man yasha n'abonereza gwayagadde wallahu ala kulli shay'in qadir allah ku buli kintu kyonna muyinza basahaba baafuna obuzibu okubeera nti allah okubavunaana ebyo bye balowoozezza obulowooza oluvannyuma aya eyo allah subhanahu wa ta'ala yagiwewula n'abeera nga ebyo bye balowoozezza mu bifuba abibasonyiwa amana arrasul آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير آمن الرسول مباكا كريزا بيونا ومباكا كريزا برونجي الله مواكو بجوليزي بما أنزل إليه بريتونيكي سيدوا جاري من ربه هنگا كبيري الله وي والمؤمنون نابا كريزا ويكي نابا كريزا برونجي هنگا نبي واوي كل آمن بالله ونابا كريزا برونجي الله جاري وملائكته نبا ملائكة وكتبه نبتابه ورسله نابا بكبي لا نفرق تتصل فابا سلامه بين أحد من رسله وكتوا مبكى مبكى الله وقالوا لا بكر زبكاما سمعنا فتور الدي وأطعنا لا تقونزي غفرانك ربنا كسني وكوكوه الله سبحانه وتعالى قوكينا ولوادين بتسني ولا تكتب وتسني وإليك المصير تكاكسان تلمجوري جتجو كدا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا يكلف الله نفسا الله توليز مويقوى موتينا كوكولا إلو كجاكو وسعها أو وولي وسوزواغو لها ما كسبت وجاكو فنشرونجي اتشبواكو لكونسي وعليها ما كسبت أتبو جاكو بنانيوا اتبيه اتشبواكو لكونسي ربنا كتونا وفي لا تؤاخذنا تتفنانا إن نسينا بتباتكو زمكويرا بلا أو أحفانا وباتكو زمبتانوا ربنا كتونا وفي ولا تحمل علينا
علينا تتك إصرا إذزتو كما حملته نبوابتك على الذين من قبلنا كبات التوكا ونقفصنا بيره باينين بيري يبزتو جبابتي كانكو ربنا أي الله ولا تحملنا إلى تكذنك ما لا طاقة لنا به إذ ابتعيناكم سوزبيتك واعف عنا تسنيوي وغفر لنا تساسري واعف عنا تدرمو وغفر لنا تسنيوي وارحمنا تساسري أنت مولانا بم تاسا وفي أنت مولانا بم ينبي وفي فانصرنا تتاسي على القوم الكافرين كبا أنتوا بتكيرزا وبابي رانغا بتربونيا وبكيرزا وفي بوبة سماويكا وبيرينغو بتتاسا ووتاري تبصغورا كسابو بيري نفسي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم امين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا